Abantu ab'enjawulo n'okusingira ddala bannabyamizannyo bagenze mu bungi ku kisaawe Kololo okubeerawo nga President Museveni atongoza empaka za African Nation Championship 2024 ezimanyiddwa nga CHAN ezigenda okuzanyibwa amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika okuli Uganda, Tanzania ne Kenya. President Kololo atuuseyo ssaawa 9 ng'awerekeddwako First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang yeebaziza President ne Maama Museveni olw'okukola buli ekisoboka okulaba nga Uganda eyingira mu byafaayo okukyaza empaka za CHAN ne AFCON. And Mama, I can't say thank you. Mama, you've been there for us. Thank you, thank you, thank you. Mzee, thank you for supporting sports development in the country. President wa FUFA Ignia Moses Magogo akakasiza eggwanga nti beeteeseteese ekimala okukyaza empaka zino. Agamba nti empaka zino ziviiriddeko enkulaakulana mu byemizannyo etabangawo olw'ebisaawe ebizimbiddwa n'enteekateeka endala. I therefore wish to inform the country that we are now, from the footballing perspective, ready to host CHAN 2024. Ssaabawandiisi w'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika Veronica Ndova naye ategeezezza nti mugumu nti empaka za CHAN zaakwongera okunyweza omukago. Our strength lies not only in our individual national capabilities but in our collective regional and continental spirit. Minisita Museveni atendereza obukulu bwa Uganda okutegeka empaka za CHAN era nti zaakuyamba bamusaayi muto okutumbula ebitone byabwe. Sports and especially football means a lot to many young people and even the old people alike. Sports brings out the kind of joy that unites a people from across any divides and makes us see one another as being part of a big family. Agamba nti era ziyambye eggwanga okweddabulula olw'ebisaawe ebizimbiddwa. Uganda has utilized the opportunity to host CHAN 2024 to upgrade stadia like Fufa Kadiba, like Mutesa II Stadium, Wankulukuku, and Chambogo Sports Grounds. President Museveni alambise obukulu bw'emizannyo eri abantu era akubiriza abavubuka okubyettanira. Abavubuka balina amaanyi mangi beetaaga okufuna amakubo agatalimu kabi gasaasaanyazamu amaanyi ago. So abavubuka omupiira, emizannyo, safe energy consumer. Agamba nti empaka zino ziyambye nnyo okujjukiza amawanga mu buvanjuba bwa Afrika obukulu obw'okolera awamu n'okubaako kye gatuukako. We now teamed together to compete for the hosting. That's now another advantage in this case. President atendereza empaka za CHAN bwe ziyambye eggwanga okugogola ekisaawe ky'ebyemizannyo ekyali kyasigaliranga ebisaawe eby'enjawulo bizimbiddwa n'okuddabirizibwa. The money is there, but what we need is the focus. So these pressures, positive pressures, help us to focus on something which will be there for. President era mukakafu nti Uganda tegenda kusigala kyekimu ng'abalambuze abakyalira Uganda bakweyongera. I'm sure many people have never been here before. When they come, they will now know that Uganda is a good destination for relaxation. Bw'atyo atongoza empaka zino. He was and he remains a footballer. Thank you, Mzee. We will always be with you. Empaka za CHAN zakwetabwamu amawanga ga Afrika 19 nga zaakugibwako akawuwo wiiki ejja ku Lwomukaaga ku kisaawe ekya Benjamin Mkapa Stadium mu ggwanga lya Tanzania. Wano mu Uganda emipiira gyakutandika nga nnyo omwezi ogujja nga Uganda eggulawo n'eya Algeria. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.